oyagala okuza omwana ekibongoli mugambe kyoliva musika poliisi era oyongereko nakino nkwagala ssebo mu baana bennina yeggwa nsingira nabali olwo oliba omaze okulira ekiboogoli ekiryedde okutunya abantu ngaawe kyatebya kati n'ensonga eyo wali akatinyomi naye tugende pola example nenantuku. Morgan wangi sajime batugamba nti tugamba ng'omwana wo nti gwojja okunsikira lwaki kubanga ojja mmuteekamu omutima ogw'obutakola alowooze nti agenda kusikira ebyo gwe bye wakola. Okay. Kati waliwo abakutte abaana baabwe nga babagamba gwe musika wange bwe nvaawo gwaddako n'eggwanga lino ojja disikira. Omwana n'akula ngazze mu kayimba kano wammanga. Omwana akulira ddala nga mbutuufu kano akayimba tasobola kubeera ng'akasimattuka. Okuza omwana ekibongoli mugambe kyoliva musika poliisi era oyongereko nakino nkwagala ssebo mu baana bennina yeggwa nsingira nabali olwo oliba omaze okulira ekiboogoli ekiryedde okutunya abantu ngaawe kyatebya kati n'ensonga eyo wali akatinyomi naye tugende pola example nenantuku. Aluga Uganda ali waggulu ku muti omuwanvu atulaba tubonaabona. Uganda webutuukidde olunaku olwaleero ng'ebanjibwa ebbanja lya trillion 17. Ekitegeeza nti bw'okwata trillion 17 n'ogenda n'ogabiramu bannayuganda miliyoni 45 mu emitwalo 9 buli munnayuganda abanjibwa emiliyoni 2 mu emitwalo 3 nga nange mwendi nawe mwoli n'omwana wo mwali abanjibwa miliyoni 2 mu emitwalo 3 byonna ebyo nga bikolebwa General Museveni ali mu kulambula gye yatuuma PDM Parish Development Model emiyoga mwakwata nga agenza okulambula project yakakadde kamu n'akozesa miliyoni 3 okulambula naye ng'agenze kulambula byakamu eyo Uganda. Mu ngeri y'emu eddwaliro ly'e Lubowa otyo eryaweebwa pineti black pineti atuwuliriza bizzeemu ebyalyo litya newakubadde nga eddwaliro ly'e Lubowa likyalemeredde okuzimba waliwo omukungu mu gavumenti ali mu kusaba era nga si mulala ye Captain Michael Mukula. Tukole tutya ali mu kusaba gavumenti emuyambe emukwatireko eddwaliro lye limulemye okumaliriza emuyambeko emuweka ssente emusindike asobole okubeera nga amaliriza eddwaliro. Otegedde ensonga eyo? Yes. Wabula byonna nga bigenda mu maaso njagala kutegeeza nti Minisita Balamu olunaku olwaleero avuddeyo n'akola eyali omwogezi wa poliisi Enanga Fred Enanga bwe yatugamba nti budroni obwajje wa His Excellence Bobi Wine mbuzaali munyenye. Balamu olunaku olwaleero ng'asinziira ku mukutu gw'amawulire ne bye tugenda okuwa maaso awo ategeezezza nti Kibooko yali egenda okubibwa munnamawulire agamba nti yali radio call abantu balaba bubi. Minisita w'abaana alowoozezza ng'omwana His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwajjo yategeezezza teyeewuunya abantu nga Balamu era mwami Museveni waali tamwewuunya kubanga abagezi tabeetaaga yeetaaga basiru ate nga si kyokka n'okutegeera tebategeera. Ebigambo si byange byonna tugenda kubeera nga tubireeta. Democratic Alliance eyampuuga yaguddemu dda ebizibu oluvannyuma lw'okutandika okubeera ng'eronda aba coordinator n'eronda aba NUP ng'ebayita abaayo kakati Mpuuga bamutwala mu kooti. Mpuuga talina babe Mpuuga abajjewa. Mu ngeri y'emu tugenda kwefumiitiriza ku bigambo bya Odreke Rwabogo bwe yavaayo n'agamba nti Uganda baagala Uganda ng'ebyenjigiriza biri ku ttaka baagala Uganda ng'ebyobulamu biri ku ttaka bye tulaba olwaleero mu ggwanga bituwa kifaananyi ki tebitusiigira Odreke Rwabogo bye yayogera nti eno ye program ye project bo gye batembeeta eggwanga kye liri olwaleero ekyo kye baagala. Tugenda biraba byonna tugenda kutandikira wano nsooka okwetondera buli agenda olaba akatambi kano wabula tuwagala okuggyayo ekifaananyi ekituufu eky'abantu abakolera General Museveni. Munaatusonyiwa okubeera nga tugenda kukola bwe tuti
oyinza ebigambo byogenda okuwulira oba okulaba oyinza obutabyagala ne tusonyiwe twagala kujjayo ekifaananyi ekyaba abantu mwami Museveni bayagala okukozesa mu gavumenti ye. Njagala tutandike n'akatambi kano atuwuliriza tutandike na kano. Bano be bamu ku bakozi ba mwami Museveni abazze boogera ebigambo oba oliawo tubiwulire. Okay, ekite mukoze tumwine ebivume by'omwami Museveni byonna bimwogedde katubabule ntwe banyiivu nnyo. Abaganda muli mazzi, abaganda muli matako, muli embwenye tomuza kwogera mufu. Kabaka mutana ko message kongubaga katika tana ko message kongubaga kabe Bobi Wine mwe namba kuna midenga bwe mbogedde ne lutamaguzi ne banno mwe namwe gwe mamalide mu kabina kano. Nzize kwanukula kino ekikazi kyo ku ONC kibayita namyayo namanyo. Ekite mukoze tumwine ebivume by'omwami Museveni byonna bimwogedde katubabule ntwe banyiivu nnyo. Abaganda muli mazzi, abaganda muli matako, muli embwenye tomuza kwogera mufu. Kabaka mutana ko message kongubaga katika tana ko message kongubaga kabe Bobi Wine mwe namba kuna midenga bwe mbogedde ne lutamaguzi ne banno mwe namwe gwe mamalide mu kabina kano. Nzize kwanukula kino ekikazi kyo ku ONC kibayita namyayo namanyo. Makina ekikazi embwa zakizinanga kati kijudde amazzi g'embwa mu kusolo bwakyo. Okutisha bannaffe nkugambye Honorable Lutamanege wuno yaŋŋamba nze. Let's look at that clip again. Wekatandikira. Just look at that. Omusajja jakutte yose radio call. Radio call. You don't differentiate a radio call antenna. Yes, that's a radio call. It's a black antenna. Radio calls are different. Oyo ye Minister Baramu Barugahara ow'abaana awe tugenda okutandikira. Njagala kubuuzaako wenna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo webalire ddala. Okola ky'amaanyi era okola kya muwendo. Yenze Sajjime ne muganda wange Morgan abatuddewo okubeera nga tukutambuza okuwa ebyenjawulo ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Morgan, buuza ku bantu tusimbulire awo wennyini. Nenga nange nyogero babuzaako mu mwenna abakyekuumidde ku DPTV Uganda. Aguno gwe mukutu ogubeerawo nga gukutuusaako ebimu ku ebyo ebibeera biri mu kukola amawulire mu nsi yaffe Uganda. Morgan Kristo 56 official nga bulijjo awo endi nnyo ne Sajjime okulabika nti tukutuusaako ensonga zino. Alright, kale buterevu nnyo atukkirize tusobole okubeera nga tutandikirawo era watali kubeera nga tukuwisa bye tugenda otandika nabyo katutandike n'omukulu amanyiddwa nga Odreke Rwabogo. Tutandikira mu bigambo bya Odreke Rwabogo tusobole okubeera nga tufuna ekifaananyi ekirungi ekya Uganda gye tugenda okutunuulira n'abateekateekera eggwanga lino biki bye baagaliza eggwanga kyebalirowooleza kati kino kyebalirowooleza kye tugenda okusooka okuwulira tulyoke tugende mu biddako. Okay. Okategedde katandike n'ebigambo bya Odreke Rwabogo mutuwe obudde. Nja kusaba genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribing eyakatwegattako genda mu maaso n'okubeera nga olikinga video yaffe mukwano gwange. Tutandise ne Odreke Rwabogo. Bano be bateekateekera eggwanga bino bye balowooleza eggwanga. Okay. Odreke should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. Kino kiwulire ero kitegeere kisse mutwe gwe munna Uganda. Yes. Nti bano obuyinza baagala bubeere waabwe mu region yemu. Abasigadde muyina kubeera ba puppet muli wansi waabwe, muyina kubeera wansi waabwe. Ekyo kinootinge bulungi era okitegeere weebuuze ne kubiriwo ne ku bye tuwulira. And at best they would better be slaves. Era batutegeeza nti ekyandibadde kisingira ddala bandibadde n'abaddu nga tuli baddu abasigadde. Wali okubeera puppet nga tuli ba wansi ekyo kitekimala wabula omuddu. In fact bandibeeredde naddala baddu. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know she's
eyo Uganda gye baagalira ddala Uganda eri enkyafu embaba wavu ngerimu abagitegerera batono nnyo okitegedde doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and health completely. Omuntu yenna kasita ayogera ku byenjigiriza ebyensoma nti ayagala kubikkakkanya wansi nga womuwulidde twagala tukakkanya ebyenjigiriza n'ebyobulamu. Omuntu bw'akwata ku byenjigiriza n'agamba nti ayagala bigwe ku ttaka butereevu eggwanga aba talina kirungi kyaliagaliza kubanga eggwanga likula bayivu. yensonga lwaki nti era eggwanga linyuma nnyo nga mulimu abantu ababugumiziddwako. Okitegedde kati ate atuuse ayagala ebyobulamu nabyo bikkakkanyizibwa wansi ekitegeeza baagala bafu era kinnyonnyola lwaki banguwa okulirira miliyoni 5 abafudde dhani okutwala omuntu okumuwa akakadde agende mu ddwaliro okumuwa akakadde oba okukola amalwaliro omuntu yejjanjabe ono akikunnyonnyola bulungi Odreke Rwaboogo. We become part of it. Then we end up in agriculture and the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then bagala kumaliriza nga buterevu n'ebyobulimi nabyo babisudde ku ttaka. Omuntu wajja akawogo n'ebyobulimi nabyo nga babisudde ku ttaka. Njagala otunule emmwanyi ebigiriko vanira ebimuliko otunuulire buli kintu ebikajja ebusoga olabe ekibiriko otunuulire ebbeeyi y'ebirime mu Uganda badondola omulimi nga bwayagala nekiri mu programu kiri mu plan y'abano tekyagwawo bugwi wabula bakipulaninga ono akigamba kati era ne tuddayo ne tutandika okubeera nga tubaako bye tutunuulira n'otunuulira omusajja oyo yennyini ayogera bamuwaako biliyoni kumpi 6 Rwaboogo agende mbu atunde kwegamba akola atya atunde ekifaananyi ky'emmwanyi ekirungi eri ebweru w'eggwanga biliyoni 6 tebakomye ku oyo yekka waliwo n'omulala gwe baakamala okuba nga bawa biliyoni 6 naggagga era businessman amanyiddwa nga Nelson Tugume ono yaweereddwa oba yayongeddwa biliyoni naye 6 okumaketinga emmwanyi z'e Uganda ebweru w'eggwanga. Biliyoni 6 si bukadde 6 wabula biliyoni. Omulimi bakugula layisi bo ne bagenda bakola bye bawulira baagala. Kakati ono kyatunnyonnyola wano n'agriculture twagala tumugwemu. we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the bagala okukakasa nti buli kintu kyonna otyo kibali mu mikono era be bakiri in charge ng'abali mu buyinza. Okategedde? Yes. Tweyongereyo tukyannyonnyoka wano bino by'ebirowoozo ye pulaani yenteekateeka ey'abali mu buyinza lwansonga nti buli kintu kyonna kitandika na pulaani eri munnayuganda otyo era tunnyonnyola lwaki tutuuse ku bbanja erya triliyoni 107 nga buli munnayuganda owanjibwa miliyoni 2.3 to the private enterprises. Baganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So agamba nti nno Abaganda bantu bagezi basobola no survivingira ku busente obutono naye ate ffe tetuli yeeyo kitegeeza nabo bakimanyi nti si bagezi basiru according ku ye yes bakimanyi nti awo tebaliiwo katuwuliriza. Let them do the donkey work. We do the prince's job. Aba abagezi agamba be baba bakola emirimu gy'owansi donkey work gy'owansi egyo ife tubeere balangira. Abasiru baagala kubeera balangira tubasinze nga bakabaka. Abagezi be balina obbeera wansi nga mukolerera abasiru. Oba okitegedde? Yes. Nti tuuka mu poliisi ojja kusanga nga waliwo senior officer nga baleese junior senior eyandibadde senior ng'ate yamyuka junior. Oba ontegedde? Kitegedde. Let us be the kings. Our children be the prince.
the princes and the princesses, then let the rest be the subjects. I'm talking about business. Deka ffe tubeere bakabaka. Otyo. Bakyala baffe babeere ba queen. Otyo. Abaana baffe babeere abalangira n'abambejja. Abalala babeere subject. Humble servant. Okategedde. Bigambo si byaffe. The subjects will toil to do the work to sustain the kingdom. Mwe abasigadde ba subject mwino okukola okukakasa nti musavinga obwakabaka bwabwe to serve the kingdom. Amaze okugamba emabega nti bo be bakabaka, bakazi baabwe beba n'abakyala abaana baabwe be balangira n'abambejja. Mwe abasigadde mwino okukola ennyo obwakabaka bubeewo. Muli bambowa. So whatever they do will be for anybody who proves to be very stubborn. I'm going to hand all of them. We need a different speaker, a different deputy speaker. Let Orania take over. Most of you people from the East are simply stupid. You are literally stupid. But they prefer to work with the Northerners. Bino bye bagambanga Rebecca Kadaga. Otyo. Nga yavayo ne yeewaana mbu sibeera kubeera nze Mwami Museveni teyandikomyewo nze nayimirira n'enkola kino. Kati bagamba abantu beeyo they are stupid. Natakikomyawo they are literally stupid. I prefer to work with the Northerners. Abengulu. Okategedde. So oye Odrek Rwabogo tumaleyo then tugende ku kituleese. Twagadde okujjira eno otegeere agenda ebiruubirirwa n'ensonga lwaki abasajja batufudde baddeko na kiki baagala na gwanga kiri baagala. Kati ye plan tumaze gimusiga eno ye plan. Westerners than all the rest. The Tumba Amara is becoming very powerful and is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely. Ne bwaba munnamagye nga Katumba Amara nga amagye gamuwa ekitiibwa abasirikale bamwagala. Bano abasajja kibatiisa era bagamba nti Katumba Wamala bagala mukakkanya. Walaba ekyamutoka ko baali bamukubya amasasi. Yes, era ne mwala we n'alugenderamu. Kakati tuwolekedde eno ye Uganda gy'abadde ayogerako. Kibadde kifaananyi nga kitusiigira. Byonna by'owulidde mu kana akatambi kati katutandiko biraba. Era ebadde pulani ku lupapula kati tugenda kuzimba. Katugenda ku ekyo kye bazimbye era kye baali bakubira pulani. Tutandise bwe tuti atuwuliriza. Tutandise ne General Museveni ng'atambula ne PDM emyoga. In fact soke tuzanye eddwaliro eririraanye State House, eririraanye Entebbe State House. Hawo bakuba bamala. Njagala tusooke tutunulire kubanga Odrek Rwaboga atugambye nti baagala ebyenjigiriza babiteeke ku ttaka. We tugenze njagala owulirize eno emboozi gikwate bulungi okusobola okugitegeera. Njagala owulirize bulungi. Tutandise bwe tuti. Tutandise n'eddwaliro ery'e Entebbe. Wuliriza. Lyawula kikomera n'amaka g'omukulembeze w'eggwanga. Byennyumya mu byafaayo bw'oba tomanyi wenjogerako bikulowoozesa nti ekifo matiribona olw'okubanga kyeyambisibwako ku bakungu abazungu. Mwana wattu si bwe kiri. Entebbe grade A ya leero embeera gy'erimu tegumiikirizika wammeeme ntono. Amabaati ku ddwaliro lino gaatandika dda okutonnya nga buli nkuba lwegwa amazzi gaggweera munda olwo buli kimu ne kitaataagana. Ebimu ku byeyambisibwa okuzimba eddwaliro lino byali byakolebwa mu asbestos eyazuulwa abakugu mu nsi yonna nti aleeta obulwadde bwa kookolo nga mu kiseera kino kumpi buli ekyazimbibwa mu asbestos wano kikunkumuka bukunkumusi ekiraga nti abakolerawo n'abajjanjabirwawo bali mu bulabe. Ekifo ekitereka ebikwata ku balwadde bwe kiti bwe kifaanana.
w'olaba wano yali kaabuyonjo ekyamirwamu abasajja nga kati ye yafuuka sitoowa omuterekebwa ebimu kubikola olw'ebbula ly'ekifo we bayinza okubitereka nga kino kyaleka abasawo abasajja n'abaami nga bakyamira mu kaabuyonjo y'emu. Kaabuyonjo z'abalwadde zoolemwa ng'enjogera y'ekivubuka kubanga enzigi zaawanguka mudda nga n'okugiyingira n'omaliriza bulungi emirimu egikututteyo weetaaga obwegendereza obukira ku w'amayuga asala olutindo. Bino n'ebirala bye biwaliriza abakulira eddwaliro lino okuggyayo obujjanjabi bw'akafuba, sukaali n'abalumiddwa embwa nga batya nti essaawa yonna ekizimbe kyandibagwira olw'embeera y'aganyegenya gye kirimu. Ebizimbe babizimba mu 1904 kati bikadde nnyo ate ebirala tebikyasobola kuhandolinga enamba ze tuyina. Kyokka bbo abalina akawuka akaleeta mukenenya tebannafuna we babazza era nga bo tusanze bakyaliyo nanti bulijjo bwe zikusanga ozigumira. Abalwadde abajjuluddwa baatwaliddwa mu kifo awaawulirwa abalina endwadde ezibalukawo kiyite isolation ng'abasawo tubasanze bakyapalapalanya butya bwe babassaayo wabula ne twebuuza nti watya eggwanga ligwamu ekimbe bano bayinza kuzzaako ki? Ekirala kye ssaagala weerabire ti eddwaliro lino lisangibwa mu kifo ekikola ng'omugguukiriro gwa Uganda ng'ensi yonna kye kimu ku bifo byesooka okukubako amaaso wabula ng'ekyeraliikiriza buli kadde ensonga zino lwe zibadde zivaayo mu lwatu abakulu basigala beefudde kyesirikidde nga muzigo mu ttimpa. Lwaki basigala basirise? Ng'omuzigo mu ttimpa. Kubanga puroguramu yaabwe egamba ebyobulamu balina obbikuba ku ttaka. Ebyo byabulamu. Lwaki basigala basirise? Kubanga ebyenjigiriza balina obbikuba ku ttaka. Kubanga ssemateeka waabwe bw'agamba. Bo bwe batwe balowoozere we bagamba. Naye bino tubiraba okuliraana amaka g'omukulu. Ng'era asobola n'okuyimirira mu kikomera kye n'alengera ekigenda ebweru. Byonna tubyogera nga tulina eggwanga erya Kenya ku mulirwano. Mu Uganda nga tuyita mu nguudo ziringa empompogoma ezigenda ewa Walumbe Ettanda. Eggwanga erya Kenya wano ku mulirwano bali wakati mu ntambula eziri ku mulembe. Eziriko ennaku zino. Ezo ze bayita keboka. Enteekateeka egenda mu maaso mu Kenya kwe kulaba nga bafuna entambula bagonze ku jaamu. Tebannaba buleta naye buli mu pipeline. Gavumenti kyezaako kyokka nga ekyo kiri mu pipeline baamala dde okubeera nga baleeta eggaali y'omukka ey'omulembe okusobola okugonza ku by'entambula munda mu ggwanga erya Kenya. Gaali ya mukka yiyo maanyi. Bino byonna tubitunuulira nga n'eggwanga erya Tanzania lirina eyo. Eyo ya Tanzania. Okategedde? Ate yaffe. Tokikola. Tetuyina. Owulira bye boogera bo. Sinzira ku bye boogera omanye nti tetuli bifuna. Okategedde? Yes. So ebyo ng'omaze obitegere ebiri mu ggwanga lya Kenya na Tanzania. Kenya na Tanzania. Back to Uganda. Tuli ku Mwami Museveni kana akatambi koolengera eyo PDM Parish Development Model. Emyoga. Nga gwe balambula. Simanyi oba balambula nasembayo nga balaba akawooteri. Naye abalala balambula bambizi zokka. Bayina n'embuzi ze balambula. N'embuzi. So n'amatooke. Nalaba omuzeeyi ng'atema ettooke. N'ennaanansi. Tulambula bizinensi ezikulaakulanya abantu nga yakakadde kamu. Naye ng'omukulu akozesa miliyoni 3 zisobola n'okubeera biliyoni 3. Naye nga bw'ovaayo n'oyogera era yavaayo n'abagamba nti abange omwana ow'ekasese yavaayo n'abagamba abange Jeno Museveni okozesa otya akakadde kamu okozesa otya biliyoni 3 otyo olambule omuntu ow'akakadde akamu bizinensi ey'akakadde ali munda mu kkomera mabega wa mitayimbwa nakati tannavaayo ali mabega wa mitayimbwa nti yavoola Mwami Museveni ne mutabani we emisango gyagenda mu maaso n'okuwera ennemba nagyo mu kiseera kino abaffe nagambyeko nti ng'oyagala okutegeera
nti Katonda akutta obuyinza bukujjako kyasooka okukola kimu kuziba maaso n'amatu ne n'akusembereza abantu abasiru oluusi bayinza okubeera abagezi naye nga bakizudde nti gwe oyagala kuwaana buwaanyi toyagala mazima oyagala kuwaana kyekikusembereza abantu abafaanana bwe bati baliwa ekyo kyekikusembereza abantu abafaanana bwe bati era ne balowoozanga bwe tugenda okubeera nga tuwulira abantu bwe bati wakati ng'eggwanga buli omu avaayo bannamawulire bakubiddwa wakati mu kubeera nti gavumenti eri mu buyinza mulemereddwa akalulu kaganye ensi bakyaye ne mujjayo amagye mukubya abantu mukubya bannamawulire ne baleeta minisita ow'abaana ajja nnyonnyola ebyamagye ow'abaana tayira baana najja nannyonnyola bw'ati bino bye bigambo bya Balamu abange mutukwate empola emboozi eno njagala njibawe mu bujjuvu bwayo wuliriza ono yo Balamu mutukwate empola tugenda kubawa emboozi eno mu bujjuvu bwayo wuliriza we should protect just humanity. Look at that. Emboko yiyo. Just look at that. We need to promote humanity. Yeah, ne radio call ne mundu yiyo. Lwaki ondaga mundu, lwaki ondaga mboko. Let's look at that clip again. Wekatandikira. Yeah, lwaki ondaga. Just look at that. Omusajja jakutte yosi radio call. Radio call. Abaffe. Oyo ye Balamu. Radio call yiyo. Twagala kulaba radio call. Atuwuliriza katupozinge nga bwe tuddayo. Twagala kulaba radio call. Let's look at that clip again. Wekatandikira. Yeah, lwaki ondaga. Just look. Eyo gy'olengera eri wansi Balamu gy'agamba nti radio call solido eyo radio call okusinziira ku Balamu n'agamba nti Balamu y'omu ku bantu muyite ntya era muyite useful idiot nga mwami Museveni ne bw'anaakolola n'awandula mu kikopo ky'omuntu ajja mugamba taata otaddemu omuzigo gulabise bulungi guno Jeno Muwozi ne bw'anaavaayo n'akola obukyafu mu kkubo ajja mugamba oyo kolansi mulungi okamala okitegedde ye Balamu nti be bawaana tebeebuuza lwaki onaawaana buwaanyi era tebeebuuza alituwabulako ddi buli kaseera kye bakola awaana buwaanyi mu bbo tewaliyo kwebuuza naye tukola ensobi kakati bamuleese ku TV wakati mu busungu bannanyini mikutu gy'amawulire ne bannamawulire obusungu bwe balina Balamu ayongerezaako okunyiga ebiwundu omusajja jakutte yosi radio call abaffe radio call yeeriwa gye tuwagala okwekkaanya just look at that one eyo radio call ya Balamu omusajja jakutte yosi radio call eyo radio call. You don't differentiate a radio call antenna. Yes, that's a radio call. It's a black antenna. Radio calls are different. A radio call can have a big wire like this. So this is a radio call. Omusajja amubuuza eyo radio call ati muna yabuuza mukama we tunuulira Balamu kyakola That's a radio call. N'aseka asese azifu kye bamubuuza kyakuseka n'aseka kubanga naye alaba byaddamu bya kisiru oyinza olowooza nti kye bamubuuza kyakuseka aseka alowooza ensi nsanyufu aseka yerabira nti abamu kuffe asaanukula busungu ali ku TV aseka ebyekisiru ng'amaze okuddamu ebyekisiru nti eyo radio call. Okay. All right. Mbo beera serious agamba temuli serious abawooza nti yo solido nti solido temuli serious n'okulaba temulaba eyo radio call gye mulabirako ddala eya black kuba nti radio call za njawulo. That is a radio call antenna. That's a radio call antenna. Even you say radio call antenna, then you're calling it a stick. Omanyi waliwo ebintu bibagamba nti eno Uganda okaaba bw'oseka nyendowooza tuteekeddwa okuyiga bwe tutalina kuseka. Okimanyi n'adda amu interviewing olw'okuba mukama we yeebuuziza mu lidda oba omusajja yakulira radio talina waya
Balam. Nja kusaba producer ampe kifaananyi very clear oba katambi. Kimoko zaaliwo but that is a radio call antenna era ojira beva wansi. We should protect humanity. Oye Balam Barugahara. Ate Minister Mulamba. Natandise n'akatambi. Nga nkulaga abantu mwami Museveni bazaakozesa. Yebe yesiga. Era talondangako muntu alina magezi. Yadde ategeera. Wabula alonda abo abasobola okukkiriza byayagala okugeza. Ono omwami y'omu ku bantu ba mwami Museveni. Nenda mukuwaddeko eri nga wemula obwakabaka ne yeeyambulira ne mu bantu. Avuma ebigambo ebitagambika. Wano bwe yajja yali abuuza mwami Museveni, lwaki nze tompa kifo? Ku byenkoze. Nvumya abantu. Nange nze kugabana. Mpe mudda abantu, lwaki tompa kifo? Wuliriza. Bino sibikuwa lwa bukyayi. Mbikuwa kubanga bye bituufu ebiriwo. Njagala nabyo tukalabe, tukawulirize bulungi. Oyo mu kiseera kino awe yali ayogerera yali tannafuna kifo. Ng'akaya avumye buli omu awe mudde buli omu tebamulaba. Byonna bikoze biweddeyo. Buli kimu ng'akikoze n'alyoka aviira bakama be mu mbeera. Era bino bye biti. Ampadde kisebo. Kubanga mu listi y'abaminisita olese nze ompadde ki? Nga njesemidde n'areemu. Nga nkoze n'ebitasaana. Nga mpeebuuse njagala ssente musajja leka kwebuzabuza eyo gy'oli. Bw'oba okoye ono gwenjogerako gw'owulira ali mu kwogera yono mu katono. Musajja lwaki tebamuwa ssente? Agambye nga mpeebuuse. Ebimu ku byayogerako nti nga weebuuse bye bino mu katono by'ogenda okulaba. Nga tuyagala tutegera vaamu ogende. Ogende Germany obeereko eyo nga muwozi ye president kubanga agenda kubeera. Ekyo tetukikisa. Oye na gy'osalasala amagezi n'okuyita mu koona mu CDF mayaga senior president advisor special person agenda kubeera president. Ate Museveni bagenda muwamba buwambi. Lugenda kero lunaku lumu muwozi alangire nga ye president wali kigenda kukolebwa. Ensi tegenda kukyuka tewali agenda kwekalakasa olubye president. Ekyo tukimanyi. Naye seba atusange nga tulina kye tuyina. Emyaka gye tuwasamidde tegimala. Omwana we asobola ogenda ku radio naye asamanga ffe. Oyo yekisa kya sitaani. Asaba bwenkanya. Kozi yekisa kya Mukama. Nesobola kuwa bwe kityo nti oli kisa kya Mukama nga byokola bya sitaani. Tosobola tukyusiza makugunyu. N'ogamba Kabaka, Bobi Wine, Katikkiro, no tukyusiza amakungulu like that. Muzadde. Then wano wetwogerera oyo deputy RDC. Yakaya na bamuwe ekifo avumya abantu. Ne bamuwa omugati n'asirika. Yali teyetaaga kusirika, yali agala kifo. Era okuva bakimuwona kati akyavuma. Yaddamu maaso n'agenda maaso n'okuvuma. Balam Minister. Daba byakola. Full figure presidential advisor. Daba byakola. Kusaasira presidential advisor n'emmotoka baagitutte jjo. Tunuulira Buchamani. Baagitutte? Yes. Buchamani asiiba ggulu. Tunuulira oyo kisa kya sitaani byakola naye bwatyo bwali. Bobi Wine bino byayogerako. Era olunaku olwajjo yayogedde bwati. His Excellency yagambye bwati. Obubaka buno bwabadde bugenda eri Balamu n'abantu abafaanana Balamu. Nkiddamu bwabadde bugenda eri Balamu n'abantu abafaanana nga Balamu oba abeewussa okutuuka ku Balamu kwe yeetuusizza. Bannange mufuuse ebitagasa eri ensi. Bobi Wine yagambye bwati. Okay? Bwati. Museveni n'afuna baminisita be. Mamanyi Museveni mu baminisita be asinga obusirugu asinga okwesiga. Tabola bayasindika bannabbanja n'aleeta baminisita Kabanda n'aleeta Balamu kuwabbo. N'omwana asinga okubeera n'empisa embi mu ffe tasobola kukola nabbanja oba Balamu oba minisita Kabanda kyeyakola. Minisita Kabanda yajjanga yeesibye n'akakaya mukazi musiraamu ng'akola ebyobuseegu mu sawumu. Balamu yeesewuunya kotu mumanyi.
Nemita Kabanda. Okay, Mumanye Tegeraye. Never ali musawo for God's sake. Oye namanya. Mumumanyi. But that is what Museveni did in an election. That shameless old man. Jakomo kukadiwa, Jakomo kugwamu ensonyi, Jakomo kukadiwa, Jakomo kubera unculture. Museveni otegedde ensonga eyo angitegedde bulungi nnyo ndowooza tuwuliriza ndi mukuluka ekintu kyotegeera kye ŋŋendako oba kye tuliko ngezaako kuzimbira olugero lujje nga lutambula nga luflowinga bulungi nakutandikisiza Odrek Lwaboogo mukoddomi wa mwami Museveni ng'akulaga Uganda gye baagala kati wano kyendi mu kuzannya tuli mu Uganda gye baagala ey'okubeera ng'abantu abali mu gavumenti yaabwe tebategeera tebalina magezi eyo plan mmwe abasigadde abeefuula abagezi mulina okufa mulina okusibwa mulina okukolebwa byonna paka we munakkiriza okategedde so eno kati kye tuli mu kuzannya kati eri mu plan twavudde tuli mu bituufu bye bakola njagala owulirize n'okwata ekkubo n'ovaayo in fact ndowooza mbongereyo ku ba MP ba NRM abagezi mu NRM abagezi naye nga tebategeera leka tufune omukisa okulaba ku musajja ono omusajja ono ye yawemudde era mukuwadde mu katambi kalyako waggulu ye yawemudde ng'asinziira ku NBS nawe mula lutamaguzi ndi mu kwebuuza kiki ekiri eggwanga lino naye era tukitegeere nti ye puroguramu yaabwe kukwata abatalina makulu bawa mirimu okategedde kati ono bwe yawemudde ku TV mbadde ndowooza omudisipulininga bamususpending omukangavvula n'omukutu ogubuuza kyasobose kitya tebannaba mmubuuza wabula ate ali ku mikutu emirala atambula ekitegeeza nti byayogedde birungi kasita yabivumye awakanya gavumenti kirungi nnyo ku saidi yaabwe tebafudde ku baana babadde ku TV nga bagoberera ebintu ebikulu ebigenda maaso mu ggwanga ku programu nga Barometer kakati ali ku TV endala bannayuganda munnanga abatalina maanyi ne basalo ne bagamba Rasta katukwekwatiremu tukolemu omulimu kale onaawulira Rasta ali ku TV ate naye atega mannyo ali ku TV niye ali mu kutega butezi mannyo Rastaman kiri awo mbizi zino bannange mutumazeemu amaanyi mu ggwanga lyaffe lino eggwanga mulifudde lyammwe mukoze buli kimu kyonna musiba abaana b'abandi abantu babatadde mu makomera abatalina misanga abantu babakuba babamenye oli ku TV okuyogera tolumirirwa Rastaman neebuuza kiba simanyi na kumanya eggwanga mulifudde eryammwe muddidde ne bana abasajja abajja nga batawaanya ne bagenda Luweero ne batta abantu miliyoni mmeka ne bafa naye era ne mu kugenda mwagala mugende nga mutta abantu Honorable Musira nze Buwembo Julius ow'Entebe ninanye state house wano naye n'abantu omusajja okufuluma obufulumi engebule essaawa namba bakuba abantu tebagala muntu atambulira ku luguudo ng'oli ku TV ojja kusala ogende Kenya mutuleke wano naye mbalayiriraga Katonda mu ggulu lino eggwanga mujjaddire beesiimi bisemba buli nabo beebaza okuba n'eriisi George ne Rastaman mulamuseeko Lakamani mwagala naye musajja ali disorganized n'asinika amannyo ali disorganized ekyo kimusanyudde okubeera disorganized omanyi abantu abagwi b'eddalu yes asanyuse anti waabwe ndowooza babayita kati yewe omuwaanyi leero mulabanga ali kulayini era nomulabanga yona badde nina TV emuke mulabira yakubyewo eggambo nange nenkwasa ku nfe neŋŋamba Rastaman abadde ki ekitegera ebiseera ebisinga abakumulamu olumu sigamaliwo awo bali disorganized talina kwakola ki kwalwerese simanyi oba enaalimu eno eyina kalifomu gikuba nga lumu Rastaman avaako Mami Kibirango webale tuweereza webale okulaba sebo noyogera n'omusajja wa DP mpoza okay ndowooza ne bwe tukomaawo atuwuliriza otyo tudde ku ludda olw'opposition oluvuganya gy'osanga abantu nga bamaze ku opposition emyaka
20 emyaka 30 nenga kweje emyaka gye bamazeeyo bino byebiriyo mbo baagala nabo kukyusa buyinza bano bonna baplanting kubanga omukulu yakitegeera ketuli mu multi-party system enkola ey'ebibiina olina okuplantinga ababo mwaba abakuvuganya kati osanga embuzi ng'eno nga naye gamba evuganya mwami Museveni si mu bubi njagala kuwa ono naye ng'agamba avuganya mwami Museveni mbu katono nnyo era tuwulire ono ye mbwa tekamwa wawali ntebe tumuteke ku kisenge tusabe tulina okusaba bwe nsaba ya 3 aizuru ngate mulinde kisanje kikola ki ekijja kino kiba kinyimanga ova mu studio n'okikuba ettaffaali ku mutwe oba kikuba peva ku mutwe ne kivaawo kino tukiwuna kubanga totolosi gw'omusuubidde nti ono ajja kujjako Museveni nga yaga nti ayagala kuba Museveni amusuuze kyamusuuza so si kumujja mu kkubo yasigale mu kkubo eri atwale eggwanga mu maaso kinyumanga kiva ku TV n'okikuba ettaffaali oba peva ku mutwe ne kivaawo kubanga totolosi tulowooza kujja okusevinga ggwanga balowooza kubasuulira bando wabale nnyo ticha Kajobe Lumbuye kigwana peva ate nno si yekka wabala waliwo n'abalala abajja okubeera nga bakwewuunyisa bw'otunuulira akabinja kano mitwe giri emeka egyo mitwe mingi n'emikalu gyonna ne wetwogerera bali mu bizibu bonna nga bwe bali awo anti balya ssente ya kibi njagala buterevu kutwala mu mboozi yaabwe osooka omala okubeera ng'ogitegeera emboozi ya mpuuga yiino emboozi ya mpuuga the mapuuga yiino muganda wange katusooke tugyolekere ono ye mpuuga waffe ow'ebitaano sikubye oba yeye wulira ebizibu bye balimu kati bagenze banonya ba coordinator mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo balandukidde kuba NUP wulira ensasagge babatwala mu kooti akatambi kano kalaga abakulu mu kisinde ki Democratic Alliance DA bwe babadde batongoza abantu abagenda okusagulira obuwagizi n'okwanaganya emirimu gyabwe mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga ne Mubende mwogitwalidde Mubende area Mr. Sam Mayanja Mr. Lucham Sam and Mr. Muganga Augustine. Agamu kumanya agasomeddwa kwe kuli agaba NUP Mubende nga kansala Samuel Mayanja achikirira East Division na buli kati akyebuuza niye wadde bano olukusa okumuwa ekifo nga tebasoose yadde okumwebuuzaako. Neewuunyiza nnyo omukulu kansala Mulamba ali ku level ng'eya Mathias Mpuuga okuvaayo n'abanga nnondo okubeera coordinator w'ekisinde kye ekya Eddi naye ng'omuntu gwe bagezaako okulonda tebayogerangako naye tebamukubiranga na kusimu. Abasajja abo bantu bakulu naye ate bayaaye nnyo ku myaka gye balina okubanga basobola okwata nze ne banteeka mu mawulire nga bwe ndi coordinator waabwe nga ate sibiinaako yadde kakwate n'okubamanya nze sogerangako nabo. Bano bagamba nti kirabika waliwo ekigendererwa ekyokubonoona mu maaso g'abakulembeze ba NUP babafaananye ng'abalidde mu kibiina kyabwe olukwe kye batasobola kukola yadde okukigumiikiriza. Kakati nze sisobola kutuula wano nga bakama bange bamanyi nti nze coordinator ow'essayidi eno mwe ne munnonda okubeera nga nze coordinator ow'ekisinde ne musalawo okulonkinga ekisinde kyammwe nga ne coordinator gwe mwalonze temumuyise tamanyi na kumanya naye ne musalawo okuteeka amannya gaffe mu mawulire n'okutegeeza abantu nti ffe ba coordinator. Ekintu kino bakikola kuba ekigendererwa kyabwe nsuubira ku nnafu ya National Unity Platform ekibiina ate ekyange ky'empagira. Kati bano balabudde akulira ekisinde kino Mathias Mpuuga ne banne nti singa tebavaayo kubeetondera n'okusazaamu ebyafulumiziddwa ensonga bagenda kuzimalira mu kooti. Ngenda batwala mu kooti mu ssaawa 24 okuva olwaleero okujjako singa bagenda ne bamenyawo ebintu ebyo bye bayogedde Mbunza Augustine Muganga ndi coordinator waabwe ow'e Mubende. Ngenda kulabikako nga mwami Mpuuga ayimiridde mu Kaguli side eri nga nyimiridde eno ambuulire wajje natuula naye okunnondanga coordinator w'ekisinde kye ekya Democratic Alliance. Njagadde okumanya obanga waliwo amannya agafaanana agaabwe kyokka bye baanukudde biraze nti babadde boogera ku bo bennyini. Alright, otegedde guno si gwe mulundi ogusoose nga Mpuuga akola ebyo ng'akola kino bwe yali batudde olukuŋŋaana lwabwe ndowooza olwasooka bwe mbaseerabidde Mpuuga ng'ali n'Abedi Bwanika Lubega Mukaaku Michael Mabike
bayimirira ne babaka amanya ge bawandiika ne bagasoma bannannyini baago era ne bavaayo ne bacomplaining nga tebakimanyiiko nga tebabategeezezza bo ne basoma busomi bano abasajja obaani aleeta idea kati omuwi w'amagezi omukulu ye Abedi Bwanika ate omuwandiisi oba yaani kati ono yalina omutwe gwatasaza kkubo ono wene ebbali mukaaku ogwo ayinayo omulala ogusala ekkubo ayina gwapangisa kati oyo omukyala gwolabaawo oyo ye yagamba nti NUP terina constitution kyokka NUP terina constitution nga mubaka wa parliament yayitiramu wakugenda yayita kibiina kya NUP ye kadi gyalina mu parliament naye agamba NUP terina constitution era kansolo Yimbazi Nalukola n'amubuuza bwebanga NUP terina constitution lwaki oli mu parliament etalina constitution oli ku kadi yaani waliwo ekibiina ekijja wano nga tekirina constitution ne bakikkiriza okgenda mu gazeeti nti nedda kale ate lwaki owayiriza nti ekibiina tekirina constitution kati beebo ba political failure Mpuuga yakabeera mu alliance nga 65 zonna ddukayo Michael Mabike yalina ekibiina ky'ebyobufuzi n'akisuulawo n'alekayo bamemba n'alekayo Lubega Mukaku naye yavuganyako ku ntebe ennene Abedi Bwanika oyo ye yasooka ng'ewa Mwami Museveni okulayira nga n'aba NRM tebannatuuka entebe ya Abedi Bwanika baabanga bagitaddewo okuyozaayoza omukulu butereevu nnyo beesijaawo ono ng'agamba namwe akalulu kabadde kamazima na bwenkanya nga buwolaba Nsereko Moses y'omu ku baasemba mu kamyufu n'agamba nti bamubbye era ja independent now ekyo kye kibiina kya Mpuuga ekya DA Democratic Alliance now njagala tudde tubeeko ebirala bye tutunuulira ate nga bikulu ebirala bye njagala tutunuulire mwe muli ebyensimbi konawo nnyo njagala owulirize Kapiteeni Michael Mukula otyo y'omu ku basajja be tutasobola kubuusa maaso mu Uganda nti ayina ensimbi empya n'enkadde. Kapiteeni Michael Mukula otyo avuddeyo n'agamba gavumenti atya era n'agisaba mbu emuyambe wuliriza agamba nti gavumenti etaase ekkolero lyange asaba gavumenti etaase ekkolero lye omumyuka wa ssentebe wa National Resistance Movement NRM ow'obuvanjuba bw'eggwanga Kapiteeni Michael Mukula avuddeyo n'alaajanira gavumenti etaase ekkolero lye erya Matthew Medical Industries nga lino likola ebintu ebyeyambisibwa mu malwaliro obutaggalwawo olw'amabanja. Mukula gagamba nti yadde ekkolero lino likola ebintu ebiri ku mutindo naye balemereddwa okufuna akatale nga kati ebintu bye bakola bijjudde mu stowa zaabwe awo ennyini bwe tubanga ebintu bye bakola bijjudde mu stowa zaabwe naye ng'osobola okgenda emulago nga teri bikozesebwa n'eddwaliro lyaffe ery'ekawempe erya Muhammad Sejjirinya nga nero lyali lidaaga bikozesebwa nsuubira yandibadde Mukula akwata ebintu ebyo n'abiwaako emulago n'abireetako ekiruddu ne babitwalako ekawempe paka byonna bye biggwawo tulabe oba tebikole ki tebigasa eggwanga. Kapiteeni Michael Mukula y'omu ku basajja abalina ssente zitalina alina y'omu ku basajja abawadde buli sereebu wano mu Uganda atalina ssente ne bamulabisa nga abalina ssente. Statement ogitegedde atalina ssente ne bamulabisa nga alina ssente nga mwavu ne bamufuula omugagga ow'ekiseera. Nziramu okutegeeza ono ali mu kulaajana mu gavumenti emuyambe muwe ssente etaase ekkolero naye ng'ate bye baakola weebiri mu malwaliro agaffe tebiriiyo kyokka nga bano baabikola weebiri kyokka agamba gavumenti
emuwe sente etaase kkoliro ligenda kugwa kubanga liri mabanja amayitirivu liri mabanja ne malwaliro teriyo bikozesebwa kyokona abikola weebiri bigenda kufiira mu store tebalina na babiteeka ono gwe twogerako kapiteni Michael Mukula ye musajja eyakwata amamotoka n'agawa Brian White yejake mu nsi kubanga baagala okukkakkanya Kyagulanyi ye musajja yakwata amamotoka n'agawa Sipapa yejake mu nsi kubanga ayagala bakkakkanye Kyagulanyi y'omu kuba ayimiridde wakati wa Palasi era nga tukkiriza siri sure naye nkimanyi kituufu nti ki nti n'emmotoka Alien Skin zaavuga zisobola okubeera ezamukula kyova olaba Alien Skin we baagenda ne baasa emmotoka ze era kapiteni Michael Mukula ye yabayita nkimanyi yabagaya ebyemmotoka mubireke temuddamu kwerumba kyova olaba Alien tasibwa takolwaki takolaki kakati yali mukulaja nono wano nsimbi ya muwa musoro yegenda atuleke bwabanga mabanja yegamutwala naffe tuyina agaffe getutaalya kakati ebibyo no bitegedde batugamba ddwaliro ebikozesebwa mu malwaliro katuwulira Saba Minister Robin Nabbanja Musafiri yavuddeyo n'agamba ati yavayo in fact mu mwezi gwa January 2025 nategeeza Parliament nti okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa specialized hospital kwali kutuuse kwegamba ku bitundu 6 ku buli 100 ekitegeeza nti twali tubuzeeyo ebitundu 39 eddwaliro likwasibwa eggwanga Nabbanja nga inginiya abigamba Parliament mu ngeri yemu era nga lyali lyakuggwa mu February mu Febu oba February gwe tumazeeko wabula minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Achenge yategeezezza akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku byobulamu nti kati we bali kati bali ku bitundu 45 ku buli 100 oli yabagamba bali ku 61 Prime Minister kati minisita w'ebyobulamu ava yagamba eddwaliro li ku bitundu 45 kwayisa omwaka mulamba guli omwaka oguwedde lyali ku bitundu 61 ngasigadde bitundu 39 liggwe kakati lisse bagamba eddwaliro liri ku bitundu 45 ekitegeeza nti ebitundu biri mu 65 ebibulayo oba balizimba mu nnyanja gwate litalabika balizimba wansi nga tetwategeera eno ye Uganda wabula okuwaako kwebyo byenjagala otegeere muna Uganda nga nkusigira ekifaananyi twogera ku ddwaliro nga weriri wajja investor amanyiddwa nga Pineti n'asaba gavumenti mugaggaze investor gavumenti n'emuwa ettaka n'emala omuwa ettaka negenda mu Parliament n'esaba ssente eziwe investor atuzimbire eddwaliro atuyambe investor bw'amala otuzimbira eddwaliro alisoloza emyaka 6 bw'amala odisoloza emyaka 6 liryoke lifuuka erya Uganda naye nga wuliriza wano tumuwadde ettaka otyo ne tumuwa ne ssente yatuzimbire kati bwe tumala omuwa ssente nga Uganda azimbe ate alisoloza ezize emyaka 6 amale alitukwase ngate tumuwadde capital wano investor bwajja ng'alina enkulakulana gyaleese ng'eggwanga tusobola omuwa ettaka tumugamba yajja ne ssente azimbeko ne tumuwa oba liizi ya myaka 4 oba 5 kubanga aba aleese enkulakulana egenda okuwa abantu emirimu kituufu kakati ye Pineti bwe yajja talina ttaka tumuwa ettaka yajja talina na 10 tumuwa ssente tumala omuwa ssente kati ate ye azimbe bw'amala okuzimba alisoloza emyaka 6 alitukwase yagende kugamba yajja n'abagamba bayinze zimba dwayo ne siina ssente ekitegeeza kyekinnyonnyola nti bwe tuba tuwogera ku Pineti wano tuyina yali nannyini ssente ezo ssente za wano teriyo muntu yajja mbu investor kyovula wa Parliament yakakwata emirundi ng'esatu ng'ewaayo ssente eddwaliro liganya okugwa ddyo balizimba wakubanga luba waawo manyiwo kyokka leader of opposition we yakwata ekkubo Joel Ssenyonyi agenda alirambule bamukomya bweru
Wabalizimba mu nnyanja nga basiba bayinya. So, kadi who is fooling who? Kubanga Prime Minister atugamba kike. Ate ne Minister w'ebyobulamu kugambye omwaka oguwedde. Lyali lituuse ku bitundu 61. Ekitegeeza nga buli bitundu 39 liggwe. Kati lyagudde. Kakati guno omwaka diri ku bitundu 45. Ekitegeeza ati kati libanje ebitundu 65 okuggwa. Ekitegeeza abana abantu bafuna report nga tebasose genda kwetegereza. Kakati wano wetugattirako parish development model ne tujja ne tutunuulya Kapiteni Michael Mukula ng'agamba ekkolero lye ligwa era ligenda. Yali alizimbye ng'alizimbidde ani. Era tujjukire kino nakyo tokyerabira nti omugagga amanyiddwanga Nelson Tugume weewoyo wentuŋŋamu mugagga. Yes, businessman. Yaweereddwa billioni 6 okumarketinga Uganda's coffee abroad and offset the costs of running his coffee value addition facility. Yali alimye ku mwanyi sikakasa kube entuŋŋamu waddayo mwanyi ze Uganda. Kakati ebyo bye biriwo. Twagala kubeera nga tuggalawo. I think Uganda ogitegedde. Otyo? Katuggalewo n'omukulu amanyiddwa nga Geno. Naye abantu babagambye nti babanjibwa. Tubanjibwa. Nabagambye ekyo mukitegeere. Nti tubanjibwa. Byonna byo mbibagambye. Ne tubanjibwa trillion. Bannange si za Uganda. Trillion za dola. Oyinza okugamba nti za Uganda. Za dola. Ugambe za Uganda tezenkanankana zino. Tubanjibwa trillion za dola 107. Nga nange mwendi. Bw'okompeyaringa n'ogabira abantu milioni 45 mu emitwalo 9 wesanga nga ofuna milioni 2 mu emitwalo 3 ku buli munnauganda. Kati awo kiwe neebuuza tebaatuwadde akawunti nze ezange nzikiriyaling mbagambe tebaddamu okwewola mu linnya lyange. Ogenda kuwaayo mmeka? 2 anti ezo kajjukira kati ziri 2 n'emitwalo 3. Ogenda kuwaayo 2. Ngenda kuwaayo anti ezange 2. Enchamwami Museveni wanaaba atambuza ajja kukozesa bilioni 3. Ogenda kuwaayo bilioni 2. Njagala kuwaayo milioni 2 mu emitwalo 3. Zireme kuddamu kukola magoba kubanga buli gye zikoma okulwayo zeegattako ojja kwesanga gwe baali babanja 2 kati bamanja 2 5 kati bajja kubanja za kirevu. Kati nze mbagambye ezange kansasule balekerawo kuddamu okwewolera mu linnya lyange. Kakati ng'ennaku z'omwezi 8 olunaku ennaku z'omwezi 28 otyo Januari 2025 nnaku lwali lwakubiri Geno Kaindo Tafire yalagira okukwatibwa kw'omu ku banene mu NRM. Yes. Internal Affairs Minister Geno Kaindo Tafire has ordered Greater Masaka Police to arrest the chairperson of the ruling National Resistance Movement NRA party in Bukakata sub-county over misconduct. Yalagira galirwe akwatibwe bunambiro. Era nga batugamba ebimu ku ebyo ebyavuddeko gwe bakutte ye Richard Kimera yamaze n'akwatibwa Kimera. Yes, Kimera ekyamukwasiza yatwala side y'abavubi side zeeyo eyitibwa Association of the Fishers and Lake Users of Uganda AFALU in Greater Masaka mu Masaka yenna. Ono abadde akwata abavubi n'abakola atya ng'abavubi bano abatulugunya abatokyalinga abateeka mu mbeera n'olumu ng'akwata ebyennyanja byabwe mu bukyamu n'abakuba n'emiggo akwata emaali yo n'akukuba ng'akugamba nti lwaki okwata obwennyanja obuto n'abikujjako mbw agenda byokya naye nga byennyanja bikulu ye n'agenda ng'akozesa obuyinza n'abikujjako nakukuba ate n'abitwala agamba Kaindo Tafire agamba nti
tebagenda kukkiriza Fugabbi na kugenda maaso n'okubeera nga batyoboola ekitiibwa n'eddembe NRM lye yalwanirira. Kayindo Tafiire bwano bagamba nti I direct police okwata Kimera okwata Kimera Mbonambiro bwe twagenda mu nsiko mu 1908 okununula eggwanga ebimu ku bye twateesaako kwali okuteekawo enfuga eri mu mateeka sanite n'okubeera nga buli muntu yeeyagalira mu ggwanga n'agamba no one is above the law. Jeno Kayindo Tafiire yayongerako n'agamba nti abavubi ku Lambu erambu ku mwalo babadde nga beemulugunya ku mubaka ono nga bagamba nti asusse okubeera nga abatulugunya kwe kusitukiramu nga ye n'agaaka tugende tulabe. Era minisita ono bw'atyo n'akwatibwa naggalirwa tetumanyi baamuta tebaamuta obudde buno but yakwatibwa ku biragiro bya Jeno Kayindo Tafiire kucunya bavubi. Omanyi ekiri ku bavubi? Abasajja bakuba abavubi. Omanyi mu Uganda buli kimu kyafuuka ky'amagye. Ennyanja amagye ge gazitwala. Bya bulimi mulimu magye, bya kuzimba mulimu magye, buli kimu mu Uganda kyafuuka magye. So ono ye omukulu amanyiddwa nga Kimera yabadde atwala abavubi mu Greater Masaka gyamuwunyidde bamuggalidde. Kayindo Tafiire yagambye bakukwate Gasiya bino si bye byatulwanya. So Kayindo Tafiire sometimes anyumira ndowooza atuuse emyaka egigamba temukyalina kye munkola kankole byenjagala kati nkola nga bwe ŋŋambye singa yo musabye. Alaba nga be balwana nabo ensi bagivuga Livans naye ateekawo ebibye. Katubateere wano tukomawo n'amawulire amalala mangi. Mukama Katonda abatuwere bimusinga okuba nga mwagala. Tubaagala nnyo. Peace and love. Pozo bajjukiza Sheikh Ashraf omulombi wa dduwa munoonyeko ayina ebizibu ebyenjawulo ate ayina bizibu